abo tumaliriza programs ndazigenda kubazigenda maso Monday paka Friday nga tukuba ekintu 12 paka saa 3 bachita echenkya. Yes. Anyi nekinsesezza wano. Naye nga mwasuze mutaba nange mwebale okulaba echenkya ne byonna bye mutukolera. Kakati tugenda kwogera ku waliwo omwana yazze yavudde Busoga eyo naga nti ye myaka nga 8 ayagala kuzaawo tutumu lyabwe erya Busoga moze we yavudde ye yagala ddewo. Amabugo katugaleke yagamoze kubanga olupapula lukede lugakuleetedde. Wabula obudde bunatukiza tujja kulaga abantu abalese kale 5 10 naye nga babanyiddwa bulungi mu ggwanga. Titebali bubi nnyo. Dolini Mutibwa ne kinini buli omu yaleeta 12 Nwaji 2 Tata Samu 10 n'abalala naye ne babawolereza ate nga batuufu amabugo tebagasala. Kyova n'oli omwana muganda wa Franka muganda Moze yaga nti n'amabugo gaffe mwagabbi alinga yagabaga mulete bwe muti tebasala masale naye oba nenya kitono after all bakasika bali bali nayo goma nti abantu banyita baba amabugo. Bangi nnyo. Abayimbi bennyini bewaliga nti nno bannaabwe. Spice Dara naye yennyini yevuddemu nannyonnyola kyokka nga byannyonnyola bambi kale nabyo bizibu. Ate tebikwatagana nabyo. Nga bikwatagana nga tebigatta mangu nnyo. Ekyo kyamutuuseeko. Wanda ffe tukitegeera bulungi. Tusooka tulaba omwana oli ndowooza yavudde Busoga najja naga ayagala kuyimba abenga Moze naye fees nazo tayina bwe mba mwagala okuyamba. Gamba somesa lugaba ate sibejaga sagala majani manini wacha basinga njibira kone kubisinga sagala manfulu gasobanga ekemisinga last time hampulira abate sibenya midebo namba lese batudemba lekede kabukede bakasomya budebukede ebintu bisobede akonka mazende takalala munase wafuna kusente obolese bizibu boyali adisira ekati alina do oyombegano ali mundu minativo tubabona ifa tubabone ya omuntu wapatikanira obese wa mabodengo bwana obuloire bubodo omundi tibu muna widukulu bana senza Basoga bansobera wogule motoka olese ebizibi wolimanga bakulingirire ako kanka komyawo manya nze Mukisa Medi osoma soma chakumeka soma chakutano somero ki Gade Primary School liwa lili district ya Mayuge Gomba Kitierera Mayuge oyine myaka emeka myaka 15 bazade bange sirina mama yafuata atayafana siga mbawa jaja azala mama kati fees zili zitya fees era sirina saza school fees era kati ozo na mbukedde yagala ki yagala ko kunyamba kumpolomotinga muziki n'okusoma kwagala ate kati oyagala ba promoter ngani oyina bosobola okwogera simanyi naye eriyo bempulirako wano ngani ba kumpulirako ko seimo eka sina wakana bulungi wakubera kuba ati soma egama basobola okunyamba afuna oba antwala na nyamba okuyimba okuyigira kuyimbera na kuyigira kusomero nga soma kya kusatu ngera mu makwaya ngenda n'ennyimba era n'abayimbi abalala abansikiza n'okuyimba naye ng'ekitone kyo kindi mu bwongo. Moze radio mumanyi wamuyigirako kinga we wamweyo Moze radio yansanyusanyo kasazi n'ate mugenzi kweyagala omudira mbigere yagala kudda bigere bya Moze ekyatukoze obinga talina simu kubayinza muwera buyambi talina contact jjajjawe naye talina simu katukena muyamba tutya kyansobedde kwa madde njagala kukunga banafu Basoga omwana avudde ejjinja agamba atambuza bigere bwe bityo tukeka sente muyambe kati oba bekolemu omulimu ngeri yonna ffe bajja tusobola omukunga nadda ne tumuyita nadda Moses Matovu omukyale bamuziika lwaleero Susan Nababi rest in peace mulabekaawo okulira namukozi ku lutikko emitiyana sawa 8 zaziikibwa Moses singa walabye nnyo yalabye nnyo ye mukyala yafudde skin cancer okusinza ku Moses Matovu bwe yangambye olunaku lw'eggulo basinkana 1996 nga bamaze emyaka 22 nga balina omwana omu ewaawo omukyala abadde n'omwana we gwe yajja naye kaakati ako nako katukaleke kubanga nga toyogera bingi kale soogedde nnyo yasigala mwana waabwe balina abaana babe kaakati Spice Diana omuntu eyakagraduatinga just jjojjojjo ku mukolo Moses radio gwe yasembyeyo okubeerako ogw'essanyu neweerabira wava mu senior 4 senior 6 myaka ene egiyise mabega
ne mama so like a graduation ke on my count 3 2 1 0 radio oyo mulabi abamu basose baga nti okumanya Spice Dano no teyasomera Makerere oba teyafuna degree hudo ogirabako teriko naye waliwo yadde asala keeki yabaddeko kati no yayimba nti talent nga yagijjeeko kati era kuba ogi manyi bintu bino byangwanye ebyokusoma era kuba ogi ne mama okutandika okaala nti tewasoma nga wakatikkirwa oba olabi yatikkirwa January 19 omwaka guno ne agambirawo tewasoma weeretedde obuzibu mama yagambye nti alina ebizibu bingi nnyo yakafiirwa ate ronki interview yaleese obujulizi sooka otulage ku kipapula ekyo ekipapula ekyo kyeyasomera Kampala Citizens n'alaga obubonero bwe 14 sokoleke ekyo ekipapula tekyafuna passlip kubanga passlip munango osabye biraba mumugenze wala nnyo kuba mulimu ng'ogusaba passlip munaije bakkiriza kati okubayo oli mutuufu bwe yalaze ebipapula ekyo yakijja ku ssomero naye UNEB yegaba passlip kati passlip kyekintu ekisembayo obukulu teyalaze passlip okusoma kudzeemu eri ebitaakala bukedde amukubye omutwe owaleero yeekulidde akabazzi kugulu naye naye kaninde passlip yalaze ebya P7 tuga P7 yetwagala nalaga ebya P4 tuga ebya P4 bitwagala ine eddoboozi awo gyadda nkubidde essimu nga nyiya byanyinyonnyola bwebambuzizza nagambye nafuna 32 wabadde otegeeza ki kubanga okuwa ekyesi toyinza kufuna 32 yeah of course eyadde ensobi nate oluvannyuma nnyo na realizing nti ate nafuna 34 mu senior 4 okitegedde era nenkomawo oluvannyuma nnyo nga interview tenaggwa lwakwati ekyo kyabantu tebakifuddeko nokiraga tebakiraze neŋŋamba senior 6 nafuna around 12 to 16 naye sijjukira points kubanga ebintu byadda nnyo naye lwaki obyerabira ebintu ebitali byadda naawe kale naawe zo tozijjukira nga nabadde nkubuuzizza nze nafuna 12 kubanga kati olowoozezaako nezo nozirikoolika naye ku ssaawe nga bakikusuddeko because oba olina ebintu bingi byolowoozaako tosobola kujjukira naye gwe yatuula senior 6 myaka ena egiyise nze nagituula myaka 2 ejaggwa kati n'ebya university mbadde ebimu sibijjukira namaze kudda nefuna results zange zonna nenzicompilinga nenziramu nenzituna mwera ngenda bikuweereza obirabeero birage n'abantu abagala okubiraba Senior 6 wagitulira South Sudan ate ono agambye ategeeza ki awo yamanyi wakola combination ki nakola history arts Uganda naye neyo bagamba muteriiyo teriiyo ewaabwe naye nze nagiika era nenjiika bulungi nengenda ne Makerere ddyo essomero kiri watuuliramu Kampala Citizen College naye combination nga ngumwetaali mu economics by that time buli omu yalina right ekola combination gyayagala gyosobola sibwe kyalinga kati gyosobola gyoyagala si byakweraga katubuulire HS entuufu wafuna mmeka nafuna points 14 zitemeeteme nti mu kino nafuna kino mu general paper nafuna D4 ate history nefuna D mu Luganda nefuna D ate history mu art nefuna B mu art wafuna B ate history nafuna D bw'ogatta nojja mu mmeka nefuna 14 points ate za olive ozijjukira nazo namaze kuddamu zitunulako nendaba results kuba nali nazirabira nga wafuna mmeka nafuna 34 aggregate Spice Dano weerabira mangu walaayi omwana omuto oba okufa kwa mmoze kwe kwagwerabizza ebintu mbalina ebintu bingi kati olaba moment eyo onakola interview nate nina concert that very day okitegeera bagambye Makerere wagenderayo ku bya results za senior 6 kale bye munange nefuna 14
Oneetaaga afumbire ne Kenzo bafumbiragane. Yagamba 15,000. Ate agamba Wetaaga okusevinga. Ofune 4,000. Terekako 5,000. Asimanye ebbiri zikole ki? Ebbiri ozigule mu kale ebyawaka. Kati abo beefumbira baba bulungi. Naye wala ajja kubanji kwa. Amanyire bali. Kwegamba ekikulu kiri nti Spice Diana Hajara Namukwaya tewatukoze nnyo bulungi. Weerabira nnyo maama kubanga kati ate bagamba wozaala ate weerabira bakyala tutekuleko bwongo muliba ate tonnaba. Kyokka tannazaalako wadde. Pozza olubuto ayinamu mbu. Naye maama Roja aba amwanguyiza. Ekyo ate luba lwani. Roja bayanguye nnyo. Aba amwanguyiza nnyo. Weewaawo olumala okusoma bwe paba. Ndowooza bayalumba dda. Byebyo nno munnange birabirinde enkya. Banaye munatusonyiwa ebanyiiza mirimu kino owembwa namalage manya gange. Omusaba Josephat Segwi. Tuba kalisona kolungi.